Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwo nyagadde tulabe ensika gy'osiikamu ekibumba nga tetukozesezza butto oba tugambe n'okisiika mu nsiika eya boyiro. Kati funa ekibumba kyaffe nga bw'olaba, nkusaba osooka oggyeko akaveera akabeera kungulu ku kibumba ekyo kubako akabubi ako, olina okukayuzaako bw'otyo mpola mpola. Ekyo olina okikola era kyetegereze bulungi. Kati bw'obeera okagyeko bulungi, nkusaba obeere ng'ofuna akambe, beera ng'okisalaasala mu piisi z'oyagala. Kisinza osobola okusala nga kinene oba n'obusala nga butono, kisinziira ggwe piisi z'obeera oyagalamu, beera ng'okisalaasala. Bw'omala okisalaasala bulungi beera ng'okyozaako. Kati kiikyo, kati teeka essefuliya ku kyoto, ng'essefuliya nkalu kiteekemu nga bw'olaba. Kiteekemu ekibumba kyaffe. Bw'omala okiteekamu nga bw'olaba bwe nkitaddemu, kiteeke ku kyoto, beera ng'okitabulamu nga kiri ku muliro. Kakati nkusaba osooka oteekemu bino. Teekamu obutungulu ne galiki, byo biteekemu awo. Biteekemu oddemu era otabulemukko. Bw'omala okuteekamukko galiki n'obutungulu awo ng'oli mu kikyusakyusa, teekamu ne cloves bw'oba obulina, oba tobulina buleke tobuteekamu. Kati bw'omala nkusaba oteekemuko ne kutunnyu, teekamu n'omunnyu. Bw'omala okuteekamu omunnyu awo nga bw'okiraba awo, kati awo omala okutabulamuko, beera ng'okibikkako, kibikkeko kitokote kyokka. Kati nga bw'olaba gaago amazzi, kireese suppu waakyo oba amazzi ago. Ekyo kireka amazzi ago gajja kujja kiba ne suppu, kiwegamba kyekenulamu amazzi ago ogaleka ne gatokota. Kati amazzi bwe gakalira naye n'olaba nga kikyakaluba, osobola okuteekamuko ku mazzi gano aga bulijjo, teekamuko ku mazzi amatonotono nga bw'olaba. Bw'omala ddamu obikkeko bulungi nnyo, okireke kiddemu kitokote. Okireke kitokote paka bwe kikalira. Kati bwe kinagenda okuddamu okukalira, kigenda kuba kiyidde bulungi olw'amazzi ago g'obadde oyongeddemu, naye oteekamu matonotono. Kati bwe kiba nga kikaze ng'olaba wansi amazzi gaweddeyo nga bw'olaba kassefuliya, beera ng'oteekamu ebirungo byaffe bino. Teekamu ennyaanya, tugenda kuteekamu ennyaanya, tuteekemu galiki era tuteekemu green pepper, tuteekemu era obutungulu obulala, tuteekemu ne kotimiri obukola ng'obusazeesaze nga butinitini. Oba olina ne kaloti naye musale nga butinitini naye omuteekemu nga bw'olaba. Beera ng'okikyusa oba kibayita okutabulamu, beera ng'otabulamu. Kibumba kyaffe tukifumbye mu nfumba eyo nga tetukozesezza butto oba mu nfumba gye tuyita eya boyiro. Okasiika bulungi. Kati olina okulozaako olaba omunnyu gunoze. Oba tegunoze beera ng'oyongeramu kuba kati awo kiyidde n'ebirungo byaffe bimaze okuggiiramu bulungi. Kati awo kiba kiyidde, awo tegeka essowaani, tegeka akasowaani obeere ng'okiteekako, obeere ng'olyako mpola mpola. Kigenda kuwoomera. Jjukira abantu bangi baabayimiriza okubeera nga bakozesa ebyo ebya butto. Oyinza okwagala kusiika ku kibumba nga toyagala kukozesa butto, bw'otyo bw'oba okisiika kijja kuba kirungi nnyo. Ntegadde nkibalage ensiika gy'osiikamu ekibumba naye nga tokozesezza butto, ng'osiisa ekyo ekya boyiro. Kigenda kubeera kikuwoomera, kiba kiwooma bulungi. Beera ng'okifumba bw'otyo nga bw'olabye. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.